gundi musomesa affe Ndolimana musomesa affe Ndolimana agamanya gakuba kasese yagawomeza amalwa musomesa affe Ndolimana yamalanga bulungi otubulira n'atubulira ku Bible n'atubulira ku ki olwamala ate yatukulemberanga mu natwale wa Nakito yali yateeka ebbala mu maaso ng'akola ku lusejje Yehoima bwe yakola ku lusejje eyo kati yete yagenda mangu ng'asooka aweerezaayo batabani be ku ground n'abasumba abalala nga bateeka ku lusejje omulogo yali ebbali awo ng'abagamba nti mumanyi nsobola okubagaana okukola ku lusejje eyo leka naawe mu linnya lya Yesu tosobola nga bazikabakayana omusajja agamba nze nsobola ng'akwata omusumba omu yali asinga okuba nnyukerere era bandikati omusumba baamita jangu pasita mulogo agambye ng'ayingirawo ng'akwata omusumba ayingirawo mu maanyi ng'amuwanika ku lulagala omuntu ku lulagala wala bikuntu ngayimiri ku lulagala kati omanyi kye bayita white wash oba collection liquid collection owandika ekigambo nofuna ka white wash n'okola ki nkasangulawo n'okibikka ati kyatuuka nga ebiro bituuse ng'ekibi tekikyasooka kuvaawo nga ne bwenenya ne bwokola bubuzi abantu bakola zisaddaaka ku mulembe gwa Alooni kubanga Alooni yali kabona asinga obukulu ne bakola zisaddaaka ogenda kusomayo Baleevi 16 ne bakola zisaddaaka naye era ekibi ne kiremerawo kyatuuka ekiseera bw'osoma Baleevi 16 ng'ekibi kiremeddewo tekirina gye kiraga era kyolaba mu ggulu waali olukiiko ne bagamba tukoze tutya olwo Baleevi 16 bajja lwesomera kuba luwanvu okuva ku lunyirimo olw'okutaano ku lw'omusanvu paka ku lw'abiri ngenda kubuuza ebibuuzo byange musumba byempulira mu bantu ekibi ekyo kyali kifuuse baana baliwo ekitasobola kwenenyezebwa kyekiri Adamu kyeyakola kyeyali ekibala oba naffe twagattako ebyaffe wakati kiri kati ng'abolaba nti mu Baleevi 16 ebibi babitikkanga mbuzi baita scapegoat bagikwatangako ne bajatulirako ebibi ku mutwe kabona n'agisindika mu ddungu onfuna kati wano Yesu yafuuka embuzi yaffe yafuuka akaliga yafa mu kifo kyaffe yatutikkula ekibi kiri kyajjajjaffe naffe byaffe bye twasangira tukoze yabitwetikkira ku mutwe n'abitwala ku musalaba tulyoke tufuuka abatuukirivu ku bwa Katonda mu ye kitegeeza tufuuse batukuvu ebibi kyafa ne kiggwawo mu nsi oba kikyaliwo andi kati Bayibuli bwebuuza Baluumi 6:4 kuba yafa n'abitufiirira kitegeeza yafa nabyo ekibi kikyaliwo omuntu kati abuuza kati bwe twonoona ekibi kikyaliwo oba ekyo kyaggwa Yesu kiringa musumba bw'ogenda ku ssomero ng'abadde bamanja akakadde soda leka nkubuze n'oka waayo ndi wadde mbo nigina ku ssomero nga bwe njagala ko yennyini example gy'oleese bwe mpaya akakadde taamu ejjamba seetagisa kusasula mubuufu bw'oba olina okuddamu gwe ekyenjawulo ky'oba olina gwe nsasulira ti gwe ebyokusasula tebikwatako gwe ky'olina okwegendeza kusoma sikyo nsigale nga nsasula kati kiringa omuntu anaabye era omuntu gw'onaaba bwe bakunaaza ne bakuteeka wali tekitegeeza nti ebiddugaza tebiriiwo ebiddugaza weebiri kati olina kwekuuma butaddugala butaddamu nate kati ekibi weekiri nti ekibi Yesu yasasula Yesu yatusasulira nti ffe abakkiriza Yesu twanaaba musaayi era atutukuza musumba kati akkiriza Yesu tayonoona twonoona naye bw'oyonoona ogwa mu maaso ga Mukama ne weenenya n'onaaba musaayi gwo wabula ky'olina okukola kiri kimu butayongera kola kyeweenenyezza omuntu alina amaanyi naye omuntu taneezuula ekifuula omuntu ow'amaanyi ye muntu gw'alina mu ye omuntu gw'alina mu ye omumanyi ye Yesu erinnya Yesu
lyaweebwa obuyinza kuno bwe yafa ku musalaba yeegulira obuyinza kubanga yakka wansi emagombe yawangula Sitaani ati yakka wansi emagombe n'amuggyako ebisumuluzo Petero ekisooka 3:19 yaggula ekkomera omwali musibiddwa abasibe bonna n'aggyayo ebisumuluzo n'aba kati nga yalina obuyinza ku Sitaani era yatuwa naffe obuyinza okusiba n'okusumulula Ninza abaana bangabo bulizi muzumuna ikankababuze nga tumaliriza okera ku macha emusonda akasente tibalo twagasonda ka sente ka kuleta kibumbe kya mama bikira ne mukasonda mwebe nyini abagoberezi babayita ndiga aba Kristo ne mumalo sonda sente ne banoonya omusizi omubumbi ababumbi abatera kuba bali shabbe batamivu banywa enjaga omubumbi n'ababumbira Maria era ababumbi abasinga banywa ne baleta ati ne musinza chemwasonda sisinza amoli ya kibumba anti edini tekuganya kulaba ne bannange tuleke edini mwa abakizonze musuma tekyasobodde kwereta katete kisobole kukolera edini tobirowooza mu edini tekuganya kulowooza tekuganya kulaba Export TV to the world. Kankwanjulire Cambridge Junior School esangibwa Matugga Kito bano beesowoddeyo okubangula omwana ow'omulembe guno omwana agenda okufuluma ng'alina obukugu obulala bungi omuli okukozesa ebyuma bikalimagezi oba kompyuta okuwuga okuyimba n'okukuba ebivuga byonna ate nga ne co-curricular activities tetuzisudde muguluka buli nzikiriza y'omwana essibwako essiira tulina dde ne boarding buli ekikozesebwa ku ssomero omwana akisangako abasomesa baffe batendeke tusobola okulabirira omwana wo okumala ebbanga lyonna ne bwe guba mwaka mulamba kusa n'eddekeya eri abannassale. Cambridge Junior School esangibwa Matugga Kito kilomita emu okuva ku Bombo Road. Okumanya ebisingawo kubira administrator ku 0773 011412 oba kubira director ku 0752 52 Cambridge Junior School, a well for knowledge. Atenga tuline bannaffe aba God Hills Abo Medicine bano ogenda bafuna ku namba y'essimu 0706 06492 ne ku mukutu gwa WhatsApp kwebali bano bakugu nnyo mu ndwadde prostate enlargement teekako hemorrhoids nani ekyenda emmeme okugwa emmeme ania asthma ulcer sinuses back and joint pain low sperm count brain tumor diabetes fibroids allergies syphilis ne PID nabo twakoze nabo nakulwali bakubireko ezo ndwadde z'ensomye n'endala nnyingi nga gogamba zaalema ogezezaako buli kimu bakubireko oyambibwe. So onakolwale bwe tulabise ate nga tugenda kutusako ebintu okuyanja. Ekibuzo kiri nti okufa kwa Yesu nze nkufuniramu era bwe mba nkufunamu nkufuniramu wa era nkufunamu nti akyo ekibuzo ekindeese nga siteredde ate ne musumba n'atatenguwa n'akeera enkoko agikutte mumwa akuweereze bambulizeeko oba oli awo tunafuna tutandikira omulabi waffe nsanyusa okulaba okuwuliza kuba yemu abandaba nsanyusa okuwuliza nze musumba Sekitoleko Peter mwebale abatugoberera mwebale kunjakala ekitiibwa kidire Mukama Yesu yeebazibwe buli omu awulira eddoboozi lino nviidde Lugala ayagala okunfuna ku WhatsApp wawa ku 0756 12 0756 12 96 98 kama abampero mukisanga mugoberera noti 770 mwenda nyanya 266 ye namba ya expo gwe nayo nakyo yagala tugamba itakweye namba ate gwe nayo no mukolo oyagala surprise oyagala bifananyi oyagala video ensufu kuba kweye namba ye yaffe Alpha Media Production nayo yaffe eno studio nayo yaffe very soon tugenda kuba tukola kibaita grand opening katumaze okuinstallinga buli kimu nga kigenze so tujja kuba tubategeeza mmweka abatuwagala sibyampaka nomeka abatuwagala mutwegatteko abanyumirwa expo olwo mukadde wange wamuyita Robert Mugisa big up n'abalala bangi CEO namuli Eva n'abalala nkuyanja musumba tufunamu
Ekibuuzo buli omu ekyo kyandyebuuziza nti okufa kwa Yesu kutugasa. Oli yambuza n'okumubuuza yamuyita. Yali ku mission ye naye yalina okufa ali akola mulimu. Aba teyategeera kiki kye yali. Ensonga lwaki ozze. Kati nze okufa kwa Yesu kungasiza ddala. Tutya. Kubanga nze singa Yesu teyafa. Singa siriiwo. Kiki otegeeza? Singa tewazaalibwa. Singa nandibadde nazaalibwa. Naye nga nazaalibwa mu kibi. Kubanga kyatuuka nga liquid enaazaawo ekibi ebuze. Kyali kiyitiridde. Kati omanyi kye bayita white wash. White wash oba collection liquid collection. Owandika ekigambo nofuna ka white wash n'okola ki? Nkasangulawo. N'okibikka. Ati kyatuuka nga ebiro bituuse ng'ekibi tekikyasooka kuvaawo. Nga ne bwenenya. Ne bwokola saddaaka. Abantu bakola zisaddaaka ku mulembe gwa Alooni. Kubanga Alooni yali kabona asinga obukulu. Ne bakola zisaddaaka. Ogenda kusomayo Baleevi 16. Ne bakola zisaddaaka naye era ekibi ne kiremerawo. Kyatuuka ekiseera bw'osoma Baleevi 16 ng'ekibi kiremeddewo. Tekirina gye kiraga. Era kyolaba mu ggulu waali olukiiko ne bagamba tukoze tutya. Olwo Baleevi 16 bajja lwesomera kuba luwanvu okuva ku lunyirimo olw'okutaano ku lw'omusanvu mpaka ku lw'abiri. Ngenda kubuuza ebibuuzo byange musumba byempulira mu bantu. Ekibi ekyo kyali kifuuse baana baliwo ekitasobola kwenenyezebwa. Kyekiri Adamu kye yakola kye yali ekibala oba naffe twagattako ebyaffe wakati. Kiri Adamu kye yakola kye kyali kitambula. Yes. Nga kyekubiza kubanga oli yali jjajjaffe. Tola Bible egamba nti bakitaffe bayonoona n'obutali butuukirivu bwawe buli ku mitwe gyaffe. Kati ffe bino bitujja tukola kuba kyemmanya wakati wa Adamu ne Yesu okujja. Waliwo ababba, waliwo abayendanga, waliwo abatta. Ebyo ebibisi bye biri Adamu bye yakola sikiri kye yakola kuba muli batugamba ali ekibala. Yes, balya kibala. Kati wakati waliwo ababbi nono kantereze balya ku muti oguleeta okumanya n'okutegeera. Yes. Wakati awo wa Yesu ono yajja n'anaaza ekibi waliwo ababbi abatemu abalyaza amaanyi. Fenaawo kati byonna Yesu nabigatta lumu ne binabyetika mpaka ku si kyekiri ekya Adamu byonna byetise lumu kubanga jjajjaffe yayonoona naye ate naffe abajja naffe ne tukola tutya ne tugattawo. Kati sooka osomere Befeso mbalage nti Befeso 2:5 aba Efeso version yaffe linda liriwa nayo gyeri eno gyoboleeta Abefeso 2:5 wali ludda wa Abefeso uno Ephesians 5 agambye ne bwe twali nga tufiiridde mu bibi byaffe. Wulira twali twafiira mu ki? Mu bibi byaffe. Yatufuula abalamu awamu ne Kristo. Mwalokolebwa lwa kisa. Twalokolebwa lwa kisa nti yatufuula abalamu. Kyolaba Yesu bw'osoma Abakoliso, somera Abakoliso ekyokubiri. Abakoliso ekyokubiri. 5:17. Omuntu yenna bw'aba mu Kristo kyava abeera ekitonde ekijja. Ebyedda nga biweddewo laba nga bifuuse bijja. Kati Yesu atutikkula. Atikkula ekibi osoma ku 2:1 wano wennyini akitutikkula atya wano wennyini ataamanya kibi tiyamanya yeki kibi yamufuula ekibi ku lwaffe. Nti Yesu yeetikka ebyaffe. We exchanged. Kati ng'abolaba nti mu Baleevi 16 ebibi babitikkanga mbuzi kibayita scapegoat. Bagikwatangako ne bajatulirako ebibi ku mutwe kabona n'agisindika mu ddungu. Onfuna kati wano Yesu yafuuka embuzi yaffe yafuuka akaliga. Yafa mu kifo kyaffe. Yatutikkula ekibi kiri kyajjajjaffe naffe byaffe bye twasangira tukoze yabitwetikkira ku mutwe n'abitwala ku musalaba. Tulyoke tufuuka abatuukirivu ku bwa Katonda mu ye. Yes. Erugwerayo kati ekibuzo kye kirala kiri ki?
wali nkugambye nti ebibi yeetikka byonna n'afa nabyo n'atufiirira. Yes. Kitegeeza tufuuse batukuvu. Yes. Ebibi kyafa ne kiggwawo mu nsi oba kikyaliwo. Andi kati Bayibuli bwebuuza Baluumi 6:4 kuba yafa n'abitufiirira kitegeeza yafa nabyo. Kati kikyaliwo. Omuntu kati abuuza kati bwe twonoona ekibi kikyaliwo oba ekyo kyaggwa Yesu kiringa musumba bw'ogenda ku ssomero ng'abadde bamanja akakadde soda leka akubuze n'oka waayo ndi wadde mbo nigina ku ssomero nga bwe njagala ko yennyini example gy'oleese bwe mpaya akakadde taamu ejjamba seetagisa kusasula mubuufu bw'oba olina okuddamu gwe ekyenjawulo ky'oba olina gwe nsasulira ti gwe ebyokusasula tebikwatako gwe ky'olina okwegendeza kusoma sikyo nsigale nga nsasula kati kiringa omuntu anaabye era omuntu bw'onaaba bwe bakunaaza ne bakuteeka wali tekitegeeza nti ebiddugaza tebiriiwo ebiddugaza weebiri kati olina kwekuuma butaddugala butaddamu nate kati ekibi weekiri nti ekibi Yesu yasasula Yesu yatusasulira nti ffe abakkiriza Yesu twanaaba musaayi era atutukuza musumba kati akkiriza Yesu tayonoona twonoona naye bw'oyonoona ogwa mu maaso ga Mukama ne weenenya n'onaaba musaayi gwo wabula ky'olina okukola kiri kimu butayongera kola kyeweenenyezza ntwayambadde omubiri musumba anti weenenya naye tolina kweyongera kukola era Bayibuli ekigamba ekituwoninga mwabikola nensirika nemuza tinenkanakana nammwe Zabbuli 5:21 sikyo Zabbuli 5:21 negukemebwa si Zabbuli 5:21 ndokewondabe Zabbuli 5 lwelwo ebyo wabikola nange nensirika n'olowooza nti nga nenkanira ddala naawe naye ndi kunenya nembiteeka mu maaso go kandi kati abantu bazanya dingidingi doole ne Katonda oli nenenya obwenzi ate olumana naddayo mu bwenzi enkya naye kubanga oli mu mubiri tosobola kwewala kwonoona naye bw'oba oyonoonye fe okulanga kyeweenenyezza okyesonyiwa kyerwanako Kama Katonda bantu balwanye musumba nina atukema tatudde era leta etatudde naye naffe gwe tulina w'amaanyi okusinga omukema ate Katonda akola ensobi n'amulekera amaanyi ge mukoze oyagala agamwambula akasajja yakalekera byonna Katonda naye alinga yali atuwaayo obuwi nedda Katonda omuntu yamulekera free will kyolaba n'amateeka ge baatuwa amateeka 10 gokimanyi nti amateeka 10 Katonda yakozesa option tense yagamba shall is an option tense nti abatagambye masi siteeka kiri eriggo okikola oba obutakikola Dani agenda yomba mbonsambye microphone ye musomba Katonda sinti yali agala tugezesa atumanyi nti ffe tukemebwa mangu yatuwa emibiri gino akasajja n'akalekera amaanyi n'ebikema ke kabirina simabana yali tatwagaliza musomba awo mikwano gyange abeera ku ndeku z'amalwawe aliamenti biteeso ebyo gye biva bitya kasajja mwakalekera amaanyi titukasobola oli bagamba olaba naye akakola yatukazisa n'akagoba mu ggulu n'akagamba soda okimanyi nti sitaani naye atutya nve gwesomera Zabbuli nga beebuuza n'okwebuuza naye omuntu yaani sitaani atya nnyo gwe bayita omuntu ndi mu Zabbuli 8:4 sitaani atya nnyo gwe bayita omuntu w'amaanyi omuntu kyeki gwe okumujjukira gwe okola ki okumujjukira owulira amaanyi g'omuntu oba omwana w'omuntu gwe okumujjira omuntu kyeki omuntu alina amaanyi naye omuntu tanezuula ekifula omuntu ow'amaanyi ye muntu gw'alina mu ye omuntu gw'alina mu ye omumanyi ye Yesu erinnya Yesu
lyaweebwa obuyinza kuno bwe yafa ku musalaba yeegulira obuyinza kubanga yakka wansi emagombe yawangula sitaani ati yakka wansi emagombe n'amuggyako ebisumuluzo Petero ekisooka 3:19 yaggula ekkomera omwali musibiddwa abasibe bonna n'aggyayo ebisumuluzo n'aba kati nga yalina obuyinza ku sitaani era yatuwa naffe obuyinza okusiba n'okusumulula Matayo 18:18 era naga buli kyemunaasibanga ku nsi kinaaba kisibiddwa kyemunaasumululanga ku nsi ne mu ggulu kinaaba kikoze kitya kisumuluddwa yes bw'osiba wano ku nsi ne mu ggulu obeera osibye bw'osumula wano ku nsi ne mu ggulu obeera okoze otya osibye osumuludde bw'osumuludde yes onfuna kati omuntu yaweebwa amaanyi era kankubulire buli kigambo kyonna ky'ofulumya kasajja kalina amaanyi tekalina maanyi gamu kasajja akasudde abantu abamaanyi be twali tutya anti kati abo baggwa batya sitaani kituufu asuula omusajja yali wano yakikunyonyola kasi toggulawo oluggi ku bintu ebyo the three Gs sajja akawamya kimu kyakawabya kimu kyakusatu ku bamalayika abaali balabyeko neggulu obulungi bwalyo actually sitaani bw'omwetegekera takuwangula bw'oyimira ne Mukama bw'oba oyimira ne Mukama bulungi bw'otaggulawo oluggi bw'onafuwa gy'ali akuwangula era w'amaanyi nnyo onfuna nkwendi kati ekibuto kye wabuuzizza tufunamu okufa kwa Yesu kutugasa ye kubanga lwaki Yesu bwe yafa ku musalaba yayiwa omusaayi yakomererwa bwe yakomererwa ku musalaba okijjeewo yani yambuziza mbu gwe tegukalanga gwe Dani ani yambuza we Dani n'abatamivu be batambula nabo ogwo kankubulire omusaayi gwa Yesu emyaka 12 emyaka 12 ogwo tegukalanga Dani mutamivu ki yangambye mbu omusaayi gwe tegukala gwe guli ludda tugende tuseneko ne mugamba omusaayi guli ne spiritual world andika the Bible egamba bakolise ekisooka 2:14 kabasomere bankubira mu ndeke bakoliso 2:14 maka nonyo wane ekisooka bakoliso 1 Corinthians 2:14 naye omuntu ow'omukka obukka omuntu ow'omukka obukka atamanyi bintu bya mwoyo takkiriza bya mwoyo gwa tasobola kubikkiriza bino era ajja kubuza omusaayi gwo tegukala yambuziza guliwa ng'enense ne kakadomola ajja kubuza guliwa naye kambuuze tewali balina bujulizi nga bwe baguyise gwe bakoledde bana bali kuno kati n'abapanga musumba bangi kati tulwawo kwabo saagala nti pasta yagumpitira njagala omuntu toyagala bya man of God njagala nga gwe akyekolera not a man of God kubanga gulaba soda ng'onootegera Katonda n'ebyakola kintu alina kikolera gwe soda omuntu Katonda gwe yajja mu bwavu akimanyi nti Katonda agaggawala okusinga omuntu akisoma obusomi gwe kinyumiza omuntu Katonda gwe yawonya endwadde akimanyi nti Katonda awonya okusinga gwe babuulira obubuzi bane Katonda awonya onfuna ono kiba kyamubaako n'akibozaawo kati njagala abo kubanga nje kankuwa ekyokulabirako twali tusabira amasabo ne tukowola omusaayi twali tusaba wanuko Mukama tulangirira omusaayi ku masabo ago tuzikiriza ebyoto byamu n'omusaayi gwa Yesu tubizikiriza ekiro ne tufuna ekirooto nga omanyi soda enkuba nga bwetonya bweti enkuba etonya bweti matondo ne tulaba nenfuna message ng'enkuba etonya matondo bweti naye nga amatondo agatonya ga musaayi naye nga buli weritonya bweti kali weritonya nga wano onawajja ne litonya ku ssabyo naye nga buli wekitonya ekintu mwekitonya ettonda eryo ekisaanuka nga bwoyinza okuyiwa oba nga bulaba nga asidi wayiika ku kintu nekiyiika
nekisirira omusaayi gwa Yesu kati guli emyaka tubala emyaka 1000 Yesu ndoza kato yategedde naye omusaayi gwa Yesu gukyali live kati nokuba nedda leka mwongera akalala musumba waliwo omusumba omu bamuyita musumba Joshua yali ku lusozi Esseguku wali ng'asaba ku lusozi wali Esseguku yali agenze waliyo obubiri obw'enjawulo kati yali afukamidde emabega w'ejjinja ng'asaba yagenda okusitula abantu omutwe ng'omusota gukoze guti omutunudde mu kyenyi kye bwe guti kati ejjinja lyeri baawula nga bali butoola bati ejjinja lyeri baawula bali butoola buti n'agamba bwe nziruka gumbuukira n'agamba mu linnya lya Yesu gwe musota gwe nkunywesa omusaayi gwa Yesu ng'oli kitonde butonde kuba waliwo kye bayita gospel for creation enjiri y'ebitonde bwe tuba tugibuulira ebitonde tubitabaganya ne Yesu okuyita mu ndagaano y'omusaayi njiri y'ebitonde gimanyi tukosa ebigambo ebyo tujeemulula tujeemesa tutabaganya n'omutonzi yenjiri yaki ebitonde kalaba kye nabadde nkulaga nti omusaayi gwa Yesu Yesu bwe yakomerwa ku musaalaba Yesu bwe yafa kyatuyamba nti twafuna ekyokulwanyisa kye bayita omusaayi ate guli insufficient guli sufficient gwemala tegugulinaako kkomo ate Yesu singa teyafa singa fe abamu tuli bubi kubanga Yesu nga tannafa bwe yabeeranga wano ng'abeerugala tebawona ate batya ng'amala kutuukayo bwe yabeeranga e Kampala ab'ekibuga ewaffe tebawona ensonga lwaki basimanga n'ennyumba mwali batuusemu omuntu omulambo okiraba ndowooza wali eri mu Mako asobole okusumulukuka naye kati Yesu bwe yafa Jesus is sufficient amala abe Kalamoja bamuyita abe London mikwano gyange bamuyita abe Dubai omukisa amuyita abali wawa bamuyita buli omu akola atya amuyita ate n'amala kati okufa kwa Yesu ekungasa nti wali abe London be bandi muyisenze no nesifunamu naye kati ne bwembe waffe kabula soke muyita n'akola atya nakola ebobera kyazanga abaana be waffe bukunja bulukwe kati omusaayi gwa Yesu gwatugulayo kubikulirwa gwatugula mu bika it is revelation okubikulira weyayu kubikulira omusaayi gwa Yesu gwatugula kubikulira mmeka kubikulirwa 5:9 kubikulirwa 5:9 ne bayimba oluyimba olujja nga boogera nti osaanidde okutoola ekitabo n'okubembula obubonero bwakyo kubanga wattibwa n'ogulira Katonda olw'omusaayi gwo mu buli kika n'olulimi yatugula naki n'omusaayi ng'atugula wa mu buli kika n'olulimi bakugula mu kika ky'abente mu kika ky'abempologoma omuli ebizibu ngaki mu kika ky'abenkima omuli obwenzi ngaki mu kika ky'abengabi abenkima mulimu obwenzi ani asinga obwenzi abenkima bamanyeko ebintu ebyo ate gye wali siyinza kulimba abenkima waliyo obwenzi waliyo obukopi n'obukoddo balinga bakatoliki owa dipinga mu katoliki mu byobufuzi abaana balina ensolosozi mu nsawo la haula ekika ky'abenkima tebagaba abaana ba dipinga bakatoliki owenkima agabawa tebagaba tenoli mutufu talina omusajja nga bamuyita Ssentongo niga neffe n'avunda ebikajjo bigwansi nebimera ndyakusangira dde netope yowenkima kati eyo Yesu gye yatugula Ssentongo akulabe netope ku mbuga kati abengo nabo balina ebyabwe bazaalwango baani bakubuzeewo abempologoma tetwali abennyo abempologoma namwe mwina ebyammwe naye si bingi nnyo tutunula ku mmwe mwina nnyo entondo n'emputu teri asinga lugava entondo omutima gwammwe kale gukaluba gwe tunulira abbe entondo bali batisa kati eyo Yesu gye yatugula eyo Yesu gyatugula onfuna eyo Yesu gyakola atya entondo abalaba gyatugula eyo Yesu gyatugula abbe
abe nkulina leero tugenda yomba tukasala mugwe so Yesu jakola atya ekitezo omusalaba Yesu omusaayi gwa Yesu bwe yafiira ku musalaba gwa mugaso nnyo gye nnyo kati nkuleka nno ekirala gutugula mu ndagaano za Sitaani igamba ng'esooka eriwa gutugula mu ndagaano z'ekika ekyo kikunyonyodde kuba abantu bolaba abo balidde ebijjulo by'emizimu nnyo bingi kati bw'olokoka gukugulayo gukugula mu buwonge bw'emizimu omusaayi ekirala gukugula mu malogo kubanga soda omuntu ali mu ndagaano y'omusaayi gwa Yesu tosobola kumuloga. By the way leka nkugambye kino soda kino nakyo kakigamba omuntu awulire omulokole tebamuloga zomba nedda njiri njagireeta wano mpozeera nze nsanze abaana mu makanisa balina amatalo gabatumbuse ati kirina we kiva baana bali mu kanisa njaka kulaga ako by the way nako tujje tuleeta enjiri yawo twagenda obuulira enjiri ate nga tukebera mu byawandiikibwa ne tuleeta kati nkulage omulokole bwe baba bamuloze kiba kivudde ku ki twaswala musumba twagenda obuulira enjiri erwengo tugenze ne kwaya bakubye tendo ate enyimba za crusade ozimanyi muje mulokoke Yesu deliverance etuuka abatendereza nga bakuba sama balinga mpiki bijuma yembe gabafuula munanga ekakubulye munange nno ne kano omusumba kamwogere musumba Robert Kayanja ng'akola crusade ye Hoima yakola crusade eyo kati yete yagenda mangu ng'asooka aweerezaayo batabani be ku ground n'abasumba abalala nga bateeka crusade omuloge yali ebbali awo ng'abagamba nti mumanyi nsobola okubagaana okukola crusade eyo leka naawe mu linnya lya Yesu tosobola nga bazikabakayana omusajja agamba nze nsobola ng'akwata omusumba omu yali asinga okuba nnyukerere era baandikati omusumba abamita jangu pastor muloga agambye ng'ayingirawo ng'akwata omusumba ayingirawo mumaanyi ng'amuwanika ku lulagala omuntu ku lulagala wala bikuntu ngayimire ku lulagala awe bagambira nti akatiko kakonye ate mulonde ekijanjalo bawanisa omusumba ku lulagala pastor Kayanja yagenda okutuuka ng'omunene we ali ku lulagala gwalinga kako ayinga kanyonyi kati so nja kulaga bwe natulese enjiri olokole bamulogadde abaana bakubasama nga mayembe gabafuula yawo manya jukira abakiga ne badde leka kugambe kino soda ani akulira music industry mu nsi yonna mu mukulembeze ga muntu akulira industry mu nsi yonna ntimumanyi Sitaani Lucifer tejenga kinene kuzumba Sitaani yakulira music industry kati bwotegendereza jukira music industry erimu ebikemo bingi okikiriza ekyo ndoze I agree kati ebikemo tebikoma kulya bali mu secular music yeka n'abali mu church kati bwobeera n'omuganda ne wepanka nti ogenze kugoba mizimu mu kuyimba kyokka nga toyambadde amayembe gajja kukuba onfuna tumba kati so omusaayi gwa Yesu gutugula mu bika gutugula mu nnimi omusaayi gwaki egwa Yesu kati ngambye gutujja mu malogo ekirala gutujja abantu abamu twali twawambibwa mu solotai twawambibwa Yesu gutugula mu ndagaano z'ebyenfuna gutugula mu ndagaano y'obwenzi omusaayi kubanga abamu wano buli muntu nenna nga bazaalibwa mu family ng'esukka abakazi aba eyo family yamu yalimu obwenzi nawe babukulondola ndagaano bweri already standings gwe musingi gwezimbiddwa family abaana b'abaswahaba bagudde wa leero ate ekiri ekika leero tokubye kutta kati so ekirala gutugula mu ndagaano y'abafu era Bible ekyogerako nti endagaano gye mwalagana negundi terinywera Isaya 28:18 ekirala gutugulayo mu bufumbo bwe tulimu n'emizimu yewasa abantu
guto bamanyi nti gundi yafumbirwa gundi. Era waliwo omuntu ati waliwo omukyala egayaza aligayaza yalina ebitundu ebyo era nga buli amwagala kuwoningirawo naye onoosobola onoomalako gezaako kati ako kafunye gutugula mu ndagaano z'ebigambo mu ndagaano z'ebigambo waliwo ekigambo kye bakwogerako oliba muzimu buli zunga toli kimekinga omusaayi gwa Yesu gwe gutwogerera. Kati soda wabawo omuntu eyeetaaga ekyokulwanyisa ekisinga bakiyita musaayi gwa Yesu gwe yayiwa ku musalaba. Kati omusaayi gwa Yesu guno kale sisobola gwogera n'engunyonyola. Yesu omanyi yayiwa omusaayi mu phases 8. Waliwo gwe yayiwa okuva wano gwe yayiwa ng'asaba ng'entuuyo byonna bano babimanyi. Waliwo gwe yayiwa okuva mu bigere tebakweyinuza era batono era nja kujja mbasomese kuba buli gumu bwe tuba tugusabiramu oguli wano guyina kye gukola. Gwe yayiwa ng'asaba guyina kye gukola. Gwe yayiwa ku musalaba nago guyina guyina kye gukola. Ogenda tuwa lunaku abaana bange tebabimanyi wabula akatalekeka omusaayi yagwira ku musalaba bannaffe abasinze emisalaba abatajijja mu bulago abajezizika bo ate bo oba bamagezi ki balina kusoma Bayibuli anti bagamba musalaba Yesu kwe yafiira kwe baafunira egundi. No, Yesu ku musalaba yavaako takyaliko. Kati gwe omutambula ng'omwetimbi obanga amuziza ku ki? Yani yatugamba nti omusalaba kabonero kalinga kabi mu Buyudaaya nga buli muntu gwe battira okuva mu kiro. Omusalaba nedda egwali Misiri neyo omugundi mu Middle East gwaliyo. Kati mwabaje paapika mu bifuba kati obu nayo kati balina soma Bayibuli kubanga Bayibuli ku musalaba yavaako Yesu takyaliko. Ate ne lyabeera n'omusalaba nga naye era kwali kati awo nawo kati abantu basome Bayibuli. Nze kankuli soda nze nali mu Katoliki wakomba ku mudaali era nasoma negundi omujiji bagwita mujiji mwidani yasengo bitegeera nenzi nagenda okulaba nga banzibye amaaso bankuta amaaso nodduka nenzi lukayo wakoba okusinza ku Maria nze akanyiri akambusa kali aka kano Yesu bwe bajja abantu bwe bajja mu Yokaana 2 ne babuuza ne bagamba Mariamu nti bagamba mu Yokaana 2 kano ke bagamba nti we bagambira Mariamu nti tugambire ku Yesu atukolere vinyo kobbo kati ko Mariamu andi kati bwe yagenda eri Yesu omanyi Yesu no Mariamu bwe yali abasinika yabagamba kabasomere bakawuli tuli luddawa Yokaana 2 mikwano gyange abalungi tukatugenzeko mu Yokaana 2 buno baka bwaffe banyiiga abaana bange munyiiga nze abaleetera ebinyuma ate nze abaleetera ebibanyiiza kati muntwalira awo nti soda aliko ebinyiiza n'ebisanyusa. Nsomera 2 okutandikirawo Yokaana 2 okutandikawo olunaku olwokusatu ne waba embaga ey'obugole mu Kaana eky'Eggaliraaya ne nnyina Yesu yaliwo. Yesu ne bamuyita n'abayigirizwa be ku mbaga olwokusatu nti naye omwenge bwe gwaggwaawo nnyina Yesu n'amugamba nti tebalina nvinnyo. Nyina wa Yesu n'agamba ni tebalina nvinnyo. Yesu n'amugamba nti omukyala onvunaana ki? Ekiseera kyange tekinnaba kutuuka. Nyina n'agamba abaweereza nti ako ke yabagamba ke kanzija mu Bukatuliki kyanaabagamba kyonna ani Yesu kye mukola. Kati ekyo kye kyanzijamu kati nasantegera nti Jesus is ahead gwe mutwe kati nga nesiba ku Mariamu n'yakoze
Ninza abana bangabo bulizi muzungu naye kankababuze nga tumaliriza. Okera ku macha emusonda akasente libalo bagasonda ka sente ka kuleta kibumbe kya mama bikira ne mukasonda mwebe nyini abagoberezi baba yitandiga aba Kristo ne mumalo sonda sente ne banunya omusizi omubumbi ababumbi abatera kuba bali shabbe batamivu banywe enjaga omubumbi n'ababumbira Maria era ababumbi abasinga banywa ne baleta ati ne musinza chemwasonda sisinza amoli ya kibumba anti edini tekuganya kulaba ne bannange tuleke edini mwa abakizonze musuma tekyasobodde kwereta katale kisobole kukolera edini tobirowooza mu edini tekuganya kulowooza tekuganya kulaba kati lunyirwa tosinza bifana kati kankule soda natanze n'akantu n'okaŋŋaana kati ffe mu ddiini eno mu kkanisa obuuza yes bulungi nnyo era waliwo n'ebyotunula munogamba sikiguze pasitegedde naye wali mu ddiini buli faatha bwe yamalanga okutubuulira n'agamba ebigambo bino bikomye wano abana bangawo bafuuye mbidde obulira bikomye wano kati n'olwekiro kyola kati ffenze mu kereziya mwe twali ewaffe egogonya ekibuga gundi musomesa waffe Ndolimaana musomesa waffe Ndolimaana amanya gakuba kasese yagawomeza amalwa musomesa waffe Ndolimaana yamalanga bulungi otubuulira n'atubuulira ku Bayibuli n'atubuulira ku ki olwamala ate yatukulemberangamu n'atwale wa Nakito kati Nakito yali yateeka ebbala mu maaso nga batutamubulira enjiri Nakiti akatulike ate kati Nakito ye yali yatutega bulungi nnyo kuba Nakito yalinanga wamalwa ewa Nakito wabangawo tonto kuba kati edda wabangawo tonto kuba bino byakajja bino tonto walagi ego twayitanga masinike masinike mama pima kati ate wabangawo ne filimu kati nga yatufunza Nakito mu buli ngeri wali wetukimalira ngani abakulembera ogende wa Nakito musomesa waffe Ndolimaana kubuulira njiri ate kubuulira njiri omuntu akatulike buli omu yagendanga kunywa buli omu anywa wasobola abamalwa ku malwa abatonto ku tonto kasese masinike ogundi kati njiri kye babuulidde buki no andi kati ye dini eddiini yeyo actually mu ddiini onoonyayo ekibi ne kikubula abo sibe basiiba ennyama nogale kansiba ennyama era ffe twabisiiba tubaleke banyiiga abaana banga naye ngaera kati awo era nga banyigira bwe naye kyebasinze basebo ne banyabo for now kirizo kasharing okaweko ne munno simu bijjamu ekyokuyiga ekitakoledde kirekere kuba buli ekijja kibeera ne target ngo kijiridde so ngo kimulekera ate tomulemesa for now mukama katonda abatukumire bye bye Export TV to the world.